kyaddaaki Aisha yafunye omulimu. Aisha bamuwadde omulimu era essaawa zino akola. Oluvannyuma lw'okumutwala mu kyalo ne basanga ng'abantu be mu kyalo baasengwa ku kitundu tebaliiko. Talina muntu yenna lwa luganda lwe amuli mabega oba amubuulirira oba amugayidinga okusinziira ku mbeera gy'alimu. Aisha ono abantu abamu kwaba bamubeereddewo abadde mu kalakaasa. Gattako nammwe aba social media abazze bamuwa ku magezi wano nawali. Aisha ono essaawa zino bamuwadde omulimu. Aba chicken patisserie batunda nkoko, pizza n'ebirala. Essaawa zino bakola nabo. Bamugambye ajangu otandika okukola naffe. Ebintu by'otunda okubenga obulango kubanga essaawa zino Aisha alinako kulinnya abantu bamumanyi. Ebintu by'otunda tujja kukuwanga ssente oba tuweekuyenga kasente akatonotono osobola okuba nti weerabirira n'okulabirira omwana ali mu lubuto kuba kati gwe olina okumutegekera. Taata w'omwana ono gwe bayita Tata Joani yabula. Era essaawa zino teri amanyi mayitire ga Tata Joani gy'ali. Tata Joani yabula. Oluvannyuma lw'okuba nti Mama Joani yavaayo n'alumba Aisha ono n'atwala ebintu bye eby'omu nnyumba Tata Joani gye yamupangisiriza. Okuva olwo omusajja yabula n'essimu takyazikwata. Essaawa zino Aisha ye maama era ye taata. Abamu ku abo ababadde mu lugendo lwa Aisha n'okuba nti atuukako wano waali abadde Mr. Ken Mukalakaasa. Y'omu ku abo ababadde bayimiridde Aisha mu buli mbeera. Azunga eno azunga eri ku lwa Aisha. So Mr. Ken mumwebaze nnyo era mumuwe ebimuli bye. Akoze omulimu gw'amaanyi. N'omukyala amanyiddwa nga Sireeya eyamufunidde omulimu naye mumwebaze naye akoze omulimu gw'amaanyi. So njagala nsooke nkutuuseko Aisha ono mu bigambo bye ng'ayogerako eri mmwe. Okufuna omulimu kuba essaawa zino eno yatandise okukola. Mu kyalo yavaayo, tali mu kyalo ali Kampala era akola. Mumusabire buli kimu kimutambulire bulungi. Ku myaka 17 gy'aliko ali lubuto era nga maama tubbi. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Behind. Hello? Chicken patisserie yampa omulimu n'angamba budde byenkola byakumpala kasente banyambezaawo obulamu bwange era bino Sireeya eyamuntuusaako n'angamba budde byenkola ajja kumpangala kasente mwogere chicken patisserie akola chipusi chikeni nakola n'ekiwumba pilaawo akola delivery van ne pizza kikola. Abantu bagambe tuzikola naye yasasula transport anti alina kupesa n'awaboda ati abuuzizza sente z'ebumba ne chips n'ebiba mu kitundu mpandiike ki like awandike nga awandike afuna akapapula awandike ekiwumba bosi ekiwumba kyeki liva yaŋŋamba buli delivery gyenkola lisiti y'ebintu nga kuliko ne sente kati nga chipusi ne liva esente zaabyo webitolubakugamba sindikira haikwatisamu abana bagenzeyo gakwatawo
Banaye yazanya okumbererawo nga nemisakeni yazala naye nansi ya mukyalo naye yazannyo singa temubadde munanibaddewa mwebale kumpagera mwebale kumbererawo era yansi ya mukyalo nesireya nensiyaye gye nali okuhoteri natwalibwa era mbeera naye era naye wenava mu kyalo kikampatise lweyandaba nankwatibwako ennaku nankola omulimu naŋŋamba buli delivery gy'onaakola ku bantu ojja kumpangayo kasente olwomulungi namuwagere nange awonange maafuna kasente akambeezaawo obulamu bwange kubeerawo kyewabasanyira amasi kirala kusasinkako mwasiibye mutya bamakwano ndi waseka nnyabo ndi waseka nnyabo bulungi oli otya yandi naye nga ayagala kwogerako naawe ayitirawa kubanga nze connection zonna sikutuukako osobola kwogera ne Sireya kuba yabeera nange kubanga nze nayogera ne Ken muva mu kyalo ansa Ken yaginyima kunziriza ansa akati simanyi osobola kwogera ne Sireya kubanga kati yabeera nange Sireya aliwa Sireya alina gye yagenze nga nakulaba olina akasimu wakateekawa akasimu kange baakaasa mama Joan weyannomba ono sisita wo nawe tumumanyi okay mumpe namba ya Sireya kubanga ngenzeyo mu inbox ejjo ali ku live ningendayo avuddeko ne bigaana bosi wange agikube waneeno mumpitire njogereko naye bosi wange uyo agende kudaliva yebaleko nyabo kale ssebo gwe mbadde njogera naye oba omulala yenze bulijjo bwegera naye ku live kuba mbadde njagalayo eddagala kuba sinafuna ssente obadde ogwadde ki oluti olunuma sibitegeera ate mwava mu kyalo wabeerawa kumala ennaku meka kubanga omukazi yagamba mujje abeere naawe anti Sireya munaye yanzijjayo kati mbeera ne Sireya nedda buli muva mu kyalo tewabiwulira omukazi yagamba ojje osule ewuwe
Wasulayo oba nedda? Saasulayo. Wasula mu woteeri? Anti akagendo katukwata engeri gye waali ewala. Kati Sireeya omaze ebbanga ki naye? Kandabe ndowooza mpeza wiiki. Kakati nze sisita wo osobola kubeera nange oba nedda? Simanyi nange. Kati gwe owulira oyagala ki? Oyagala obeereyo oba oyagala oba nkutwala obeera nange? Oyagala ki nga gwe? Anti kaakati Sireeya yantwala dda kale naafuna ebbaluwa ewa ku poliisi emukkiriza okubeera nange. Kati awo simanyi kuba kati awo mba mu mikono gya Sireeya. Banaye gundi mwamutwalidde ebyokulya. Naye kansooke njogere ne Sireeya. Nze ayogera nze yayogerako ne Ken ku live. Naye nayogera ne Ken nindaba tampa ansa. Tambuulira ekituufu. N'agamba yakufunidde gundi. Eno bagiyita ki? Ng'ogenda oyiga ebyenviiri. Awo simanyi. Oba yakugambako obimanyi awo simanyi. Njagala nnyo enviiri era oba onnyambye. Nedda nayogera naye n'angamba agenda kukutwala. Nti kale genda oyogere naye mulabe ebbeeyi eyimiridde etya. Mbadde njagala ndabe ewaffe ebbeeyi y'enviiri eyimiridde etya n'eno e Kampala. Naye Ken teyampa ansa. Awo simanyi. Oba wafuna akukwatako n'akuweereza ebyenviiri awo simanyi. Sinaakumufuna. Kubanga kati ogenda kufuuka maama. Kale. Olina okuyimirirawo. N'oyogera ky'oyagala ne ky'otayagala. Ndowooza ngenda kwogera ne Sireeya agenda kukubuulira oba takubuulidde wali buzibu. Nze nnyabo. Kale. Siba bulungi nnyabo.